Ekirala kye mbasaba mu abaana abawala naddala abali ku TikTok kuno abasinga mwanika nnyo obuziina bwammwe. Bw'oba omusajja wamulabyeko ekibi tokyogera ku TikTok, toyogera kyabaddewo na mwami wo, ekyo nno kiba kya bulabe. Tokomentinga kigambo kisobola kunyiiza mwami wo singa anaaba akirabye. Ebigambo bimwogera ku TikTok oba bimukomentinga mu komenti ebiseera ebisinga tebiba birungi. Oyogera ebikwatako n'omwami wo ng'obiwandiika mu komenti. Si kirungi, ekyo mbabuulira naddala mu abaana abato mwe mutera okukola ebyo mwaba kayingira obufumbo. Mwanika nnyo obuziina bwammwe mu komenti, ekyo nno kya bulabe. Toyogera kibi kye wakola nga kikwatagana mu mukwano. N'oba ng'olimba tokyogera. Mbalaba nnyo mu komenti omwo omukyala n'omugamba nti bw'obeera olubuto kibi okwenda, n'agamba nti nze n'okwenda tuli tuti. Ekyo nno tekiba kirungi. Toweewaanira mu kintu kibi, kibeere kyama kyo wadde wakikola tokyogera mu lwatu. Kiba kibi nnyo nnyo. Abaana abawala muddemukko ku mpisa. Nze mbalaba nnyo mu komenti omwo oteekayo vidiyo ng'ogaana muntu kukola kintu naye ate oli n'akulaga nti yakikola. Bannange tekiba kirungi. Omwami ono wanaakiraba oba abantu abakiraba tebakubalaamu magezi n'okikomentinga mu komenti mu vidiyo, ekyo kiba kibi nnyo nnyo nnyo. Ekyo kikuume nga kyama kyo. Mukitegedde? Omwami wo aba yeeyisa mu nneeyisa etali nnungi tobyogera. Omwami wo aba afuluuta tokyogera mu komenti. Abo abantu b'obuulira misota gijja kubojja, gijja kuluma. Teri muntu n'omu akwagala, teri akwagaliza kubeera bulungi mu bufumbo bwo. Social media zino ze mulaba abazungu baazireeta naye ate ffe abaddugavu tuzikozesa bubi. Ebiseera ebisinga tuzikozesa bubi olw'ensonga ziriko abantu abalungi n'abantu ababi, ababuulirire n'abatali babuulirire, abalina amagezi amazaale n'abatalina magezi mazaale. Ky'oba olaba nagana okuteekawo WhatsApp group. Omanyi lwaki? Abaana abawala obuzibu bwe mulina bw'oba oyagala okwogera ekizibu kyo okyogera n'omuntu omulala awulira. WhatsApp group zino obuzibu bwe zirina oyogera ekyama kyo abantu 100 bonna bajja kitegeera. Ekitali kirungi. Ekyama kiba kyama. Toyogera bikwatako ng'obiteeka mu lwatu, ng'obiteeka mu WhatsApp group, obiteeka ku TikTok, ku Facebook, kiba kya bulabe. Ku YouTube kya bulabe. Mbalaba nnyo eyo ku YouTube yange ku Chaiti mukomentinga naye olinga alina kyabuuza ekyamazima tosobola kimuddiramu mu komenti ng'olaba kya nsonyi. Si kirungi. Ky'oba olaba ng'aana okubaddamu mu komenti ku YouTube. Mbawa WhatsApp mujje ku WhatsApp ombuuze kye weetaaga okubuuza. Tumanye nti tukimanyi babiri nze naawe. Teri mulala akimanyi bwe kityo bwe kyetaaga. Ebintu by'obufumbo kasa kisukka omuntu owookubiri awo kiba kigenda kutambula kibune buli wamu. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777847 340 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.